Pallaso bapromota beeweze okuba nga bamutwala mu mbuga z'amateeka. Yes, omungi yekumidde ku Good Talent kyokola kye kisinga ddala okubeera ekyakabira tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kulaba vidiyo ezikolebwa upload. Of course nawe tuguddeko olunaku olwaleero tujja kusaba obeere ng'osubscribinga ku lw'amawulire agaba gatrendinga mu kibuga Kampala wamu n'eggwanga Uganda agaga entertainment of course n'ago agaba gakwata ku bintu byonna as long as ng'omuntu asaanidde okuba nga agamanya. Right now amawulire genkutuusaako oba genkuletedde ge g'omuyimbi Pius Mayanja oba ago tumanyi nga Pallaso. Oluvannyuma lw'okubeera nti kati ye muyimbi omu ku bayimbi abaliko olwa nnyimba azze akuba ezifuuse ensonga mu ggwanga Uganda, naye ate mwanattu ekiddiridde bapromota batandise okubeera nga bamugjamu emizeera nga basinga batandise okubeera nga beeraliikirira okuba nga bamubuukinga. Oluvannyuma lw'okuba nti Pallaso y'omu ku bayimbi abeetaaga ssente nnyingi okuba nga omubuukinga okuyimbira ku kivvulu, nga twavaayo n'emabegaawo n'obeera nga wakimanya bulungi era vidiyo nazikolera ng'alaga ssente omuyimbi promota yenna yeetaaga omupangisa ssente z'alina okuba nga amuwa bwe bukadde 8 okudda waggulu. Kaakati omukulu ono emabegaawo twamulabako Masaka eyo oluvannyuma lw'okubeera nga abantu bamwezesa ekibuga oluvannyuma lw'okuba nga teyasobola kubeera nga performinga ku show bwe yali ayitiddwa, abantu ne bamugamba okwetonda n'asobola okubeera nga yayeera ekibuga ky'e Masaka. Of course era n'emabegaawo wiiki ndowooza ng'emu waliwo ekivvulu kye yagendako n'atuuka ku stage ng'abantu abali mu kivvulu mbu tebawera yadde 600 ye n'agamba abantu tasobola kuba nga abayimbira n'avaayo era emmoloka ye teyayisibwa bulungi. Kakati weekend eno ewedde of course gye tukubye amabega juzi wano yabadde alina okubeera nga ayimba ekyotera mu town era nga bapromota bamubuukinga bulungi n'abayimbi okuli Spice Diana, Shiba Kalungi nga be bayimbi abaali abanene abaali balina okubeera ku kivvulu ekyo. But of course era Pius Mayanja oba Pallaso teyasobodde kubeera nga nte alabika ku kivvulu ekyo, ekyaleetedde abantu ababadde bayingidde mu kivvulu okubeera nga bakyankalana ne babeera nga bamenya buli ekirinaanyeewo okuli obuteebo bwa plastic n'ebintu ebirala nga bagamba lwaki babayingiza ebivvulu nga balanga abayimbi abatalina kubeerawo. Pallaso yekka nno si ataalabiseko ku kivvulu kino, ku bayimbi abanene ababaddeko nga we bakusomedde kwabaddeko Pallaso, Spice Diana ne Shiba Kalungi. Shiba yekka ye yayimbyeko ne Spice Diana teyasobodde kubeera nga ajja. Obula bapromota bavuddeyo ne babeera nga bagamba nti bo tebagenda kubeera nga bakkiriza emize gya Pallaso kubanga kirabika kino ekintu akyegguliddemu okubeera ng'akifunamu nga ye ng'ate baba bamusasudde ssente zaabwe abeere ng'ajja abeere ng'atambuza bizinesi zaabwe nazo zisobole okubeera nga zigenda mu maaso. Naye ate kibaluma nnyo okubeera nga ate akasente ke baba bataddemu ate beeyongera kubeera nga bateekamu akalala okusinziira ku bintu abantu bibabeera nga boonoonye ababeera bazze mu bivvulu nga babanja omuyimbi gwe basasulidde okulaba nga taliiwo. So ge gamawulire essaawa zino agaliwo. Pallaso simanyi kikyabala kikyagezaako kubeera nga nte talenti akikolamu wakati ebivvulu biwezeeko bye bamuyiseeko nga bamaze omusasula n'abeera nga takola ki talabikako mu kivvulu oba tayimbira bantu ababeera bazze okuba nga bamulaba. Simanyi bapromota bo bagamba nti tebagenda kukkiriza muze gwa Pallaso guno kubeera nga gwonoona omulimu gwabwe n'okubeera nga nte gubasula mu mabanja ge batasobole kubeera nga bavaamu. Era Pius Mayanja yetwogerera essaawa zino bapromota bonna bamulaba bubi era engambo nnyingi nnyo ezoogerwa abasinga bagamba nti kirabika Pallaso ono yeetaaga kubeera nga nte ateekebwa mu mbuga z'amateeka asobole okubeera nga nte buli kimu akinnyonnyola bulungi. Fonna sigenda kuba nga nsukkaho okujjako okubeera nga nsaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira ate nkuleetera eggulire eddala ng'okyali ku Good Talent. Bye.